twesimye okulabako okuwulizaako ku yekyasa Sseruganda. Nange nsanyusa okunkyazaako ku yekyasa Sentinel Radio. Radio y'omusumba esaanikidde Masaka n'ebitundu ebiriraanyeewo byonna. Nange nsanyuse nnyo Mr. Ban. Esebo ababuuzaako yaani naye amannya gange nze Kimbugwe Enule. Kimbugwe Enule oli musajja wa Mpologoma? Ndi musajja wa Mpologoma. Naye ng'erinnya eryo oyinza n'oddonya mu Masaka naye naye Kadonya amanya ag'amatuufu yaani nga tewali agamanyi. So ditegera Kimbugwe ani? Kimbugwe Enule. Ndi musajja wa Mpologoma, ndi musajja mu Katuliki. Naye ng'eri omulimu oba erimanyiddwa Engineer Kadonya Selector. Engineer Kadonya Selector. Genkozesa ago. Abasinga bagawulira music bawulira non-stop Engineer Kadonya. Engineer Kadonya naye ng'abamu abagawina kubira sikumanyi naye njagala okulabako. Naye mwaye kali bwe biti embeera nga bw'ogitegeera. Naye nga yenze kennyini olwaleero bw'okyazizza wano mukama wange. Twesimye okulabako Engineer Kadonya. Esebo. Engineer Kadonya ono azaalibwa wa naye? Engineer Kadonya azaalibwa ku kyalo bayitawo Kayijjaawo. Kayijja Munyendo wano? Munyendo oyita Kitovu awo bayitawo Kayijja. Wewava? Naye ate enkula yange yali okukula sije nakulira ate nabeera nnyo ekigaawo ku lw'evviira. Waliwo oyita ogenda e Kasanja awo nakulira. Esebo. Okusomako Engineer Kadonya otandikira wa? Okusoma somera natandikira Kigaawo bayitawo Kirowooza. Esebo. Byatambula bitya? Bwe bitera nga obimanyi nakuba nti nava ate ng'endongo yanyingira mangu. Netandika omuziki mpola naye nga saagenda nnyo kubibeeramu nnyo ate. Esebo. Kati Engineer Kadonya endongo eno gitandika ddi? Endongo eno njitandika 2011. 2011. Kubanze natandika kulabira ku Super Sound mpulira linnya. Kati ate 2011 ate sikwe natandikira. 2011 natandika nasooka mu garage oba nayo nsooka empiteyo. Sooka otubulira olugendo olwo. Tubadde tudduse nnyo. Tubadde tudduse nnyo. Kati sooka otubulira okusoma ng'okuvuddemu ddamu ki? Okusoma nkuvuddemu yali 2006. Nyingira ekibuga Nyendo. Nyingira olwo nzize natandikira ate mu garage okuva ewaka bantadde mu garage. Munakayiba wansi awo olaba ova ku Doris waliwo garage eziri mu mugaawo. Banteeka mu garage mbeeramu. Neera nga bagamba nti akaliba akendo. Kuba ne mukuva edda mu kyalo nga njagala nnyo music, njagala nnyo mpayalinga n'osanga ewaka nga mpayalinze ne bayomba. Radio ne ngisumulula ne nkola kano ne mpayalinga kakanange osanze buli wamu akazindalo kayimba. Garage nga njibeeramu yo saagirwanamu nnyo. Bwe njibeeramu emyaka okutuuka 2010. Naye ng'ate ebisinga nali mbize naye omanyi omuzimu gw'endongo nga gumpulira endongo njagala. Disco ne bweyitawo buyisi naye ne ngamba nengera okitegeera oba embeera eyo. Kati mbakyali mu garage awo waliwo mukwano gwange nga ogamba bajjanga mu garage naye nga balina disco gye bakolerako yali munnakayibaawo nga ku coffin we babajjira coffin ekyengulaawo so disco eyo nnyiniyo bamuyita Muganga bamuzaala mu Kirumba awo. Kati yagizza mu Nyendo wali nga ku Bright Gulama mu gutyawo oyita bagita Trevor. Kati omuvubuka twabanga nawo nga bamuyita Mike nga ngamba nkola ku bidongo wali ndi mu garage nga naye njagala okukola bidongo sinange mujje muntwaleko ng'endeyokko gamba agwo oli mwana muto jjukira nali ebiseera nga ndeera mwana muto nnyo. Namugamba naye njagala tugende muntwaleko nti bakutwala mu garage ssebo beera mu garage eri ebidongo bireke beera mu mulimu gwe bakuteekako nga ŋŋaana otuuka weekend nga tulina gye tulanga Mike nno temundeka ngenda kujja genda nga sigendawo nantuukawo nasanga batikka ebiseera balina nakagundi akamotoka akatono kasaala nga kwe babitadde kuba disco teyali nnene nnyo nga njeerippako nga tugenda tuuka munnakayiba muganga teyandaba mu kulinnya nyiniyo ajja abanywa amafuta abagamba tono omwana waawa nti mukama wange tugende ennyumirwe muti oli mwana muto sirina gye bajja nakunsiba va ku disco yange genda munaye nga mugamba tugende nga ndeka teyali mubi nga tugenda tuuka eyo nga tuwayalinga nga nnyumirwa olunaku olwasooka nga nnyumirwa nnyo nga tuvaayo nkuvaayo
ng'olwo omuzimu teguyingirira ddala mu mutwe ogw'endongo obwamakanika obuvaamu olwo obwamakanika mbuvaamu bagenda okuwulira n'ewaka jjajja agamba nti omwana ate yavudde mu bwamakanika nga mpita ngamba lwaki tobeera mu galaji olwo akubidde ono gye yantwala mu galaji amugamba omwana olumu takola wali mu galaji yani awo mu Nakayiba galaji awo Nakayiba bayitangawo wa mwami Kyagala kuba kati yafa omwami oyo aliwo ne bamulindwa kati nze bwe nali nkolera wansi awo mu Nakayiba munaye nga bangamba nga mpulira omuzimu gunyingidde ogw'ebidongo okukakana nga mubividdeyo mu galaji ntandise eki endongo nga mbeera omusajjawo kati n'erinnya erya Kadonya eryo omuvubuka ogwegambe Mike twabanga awo oluusi tuli mu kuwayalinga aba ku mukolo nga nkola nyinza okukola ekintu ekikola naganira bannono Kadonya okuba nali muto kati nagala bannono kano Kadonya kati kino kikoze otya nenyomba nnyo nga nyinkana nnyani goyita Kadonya kanayo kula abalinnemeddeko natandise oddimpita nerigenda nerikola kine nga sirina kyakola mojje ne ssente munange nga nsirika nga tutandika kukola kati olwo ntandika okukola wamuganga mbeerawo ndooza ng'emyezi nga 8 oba kati ninyo omukulu Engineer Kadonya katuwummulemu kati ntugenda kujja ne mukulu Engineer Kadonya agenda tubuulira nandongo ki eriko ebiseera bino kubanga bangi mugamba nti waliwo endongo eziriko kati Kadonya agenda byeyogerera tubuulire ndongo ki sound ki gye yakolerako sebo mukulu Engineer Kadonya nga tuzeeyo olugendo ebidongo bitandikidde ow'omukulu bagita Trevor Sound mukulu bamuyita muganga wotandikira awo wentandikira njikuba nagenda sirina kyemmanyi tandika ogikuba ndaba ntunula nga waliwo be nasangako awo nga bagisagula mwabatandikira ku PCDJ oliyose n'oyogera yeyaliwo ebiseera ebyo bakyo yakajja wano yayoba abaana ennaku zino omusanga ng'akuba ali ku PCDJ n'ateekayo oluyimba n'ekigoma n'atambula emmanju n'akomawo nga lukyali ku PCDJ nga si bwe kyali naye ng'ate twagikubanga n'okuba abantu ne banyumirwa ne bukya kati mune ngisabula naye nga bw'omanyi tukubanga era okulemerako ogenda ne muvaayo n'akuwaayo 2 n'akuwaayo 5 nonsyamuka kati olunaku lw'esseera birabani tugenda agamba tugenda ku nnyanja eyo tugenda kumalayo mwezi tugenda mu Katuwa tugenda ekalangala kasekulo wa tugikuba endongo no omanyira bane endongo ziva wala nga tulina amplifier emu echane emu ekuba bass chane emu ekuba top bass nyanga tuzireka ku chane emu enzimbe ne chane endala zibeera ku top chane eki naye nga tugikubisa nga ogamba mwezi mulamu muli ku mazzi tomanyi nti ejja kufala kuba ekirungi muganga yali mu kanika nga bitegeera ebyo kanika nga tusabula endongo yaffe mwezi mulamba nga tunze nkuba kaliyoki n'okuba drive n'omuwayalinga n'okuba endiyoki n'odigiza okitegeera mpaka ku makya mune nga tuvaayo ng'omwezi gugwako tuwe tukomawo tutuuka ku woofiisi kati aleebuzaabuza bane tuwa biki naye nga sente yazifunanga era ekintu ekyo sijja kyerabira mu lugendo lwange munaye tutuuka muganga je nusu 7 bwe kati nga akampa ngamuganga ne muganga sente zompadde omwezi mulamba akasambu kagenda kunkolera kimbwa nti obirabye wali byagaana wali kasekulo byali bwe kiti wali ne muganga ne toyinza kumpa zino sente nga nze mbadde nkuba ebidongo paka nangamba azezo olina mwana muto ekisooka anyinza okuba nkuyina na mbenyi bw'amateeka ezo sente ezikumala oba olira tofunye na gundi toli musanyufu nakyo genda ku poliisi ompaabire nga bwangamba ne mugamba bwotyo bwokazeewo nti nengamba ate nakola kino entambula nengenda ewaka okutuuka ewaka bampadde 7 akanasanga bammenya nga siina yadde mu nju ekirimu nga ne kapeti ewansi oli yagizinga n'agitwala ng'aleka mu kitanda naye nga kaaba nenga naye Mukama Katonda kinenjuka naye oba singa nadda mu galaji singa nasigala mu galaji naye naye nedda neneebaka wansi nembeerawo nga sinafuna adejukira zigula kafaliso kalala nengamba nedda kati omukulu omukubirako ono wa Trevor Sound gye wali okolera mugamba wa Trevor ntero mulabira mu nyingo ngamba obudde obwo nga bakubbye nga banzibye wamutegeeza olwo nagendayo nenzira ne mugano banzibye ebintu byange byonna naye simanyi sina nawe nebaka angamba ng'olabye ate nange sente zemba nasigazaawo nazigyewo siina teyanyongera dde 10 neneebaka nembeera nga nsula wansi nakuteeka musaala weebale nnyo
naye okumanya muzimu endongo eno ng'omuntu ojagala butuuka ngamba waayita ndoza wishinga bbira nga olwo omulimu akalimo ke tufunye oba tunaakola naye ng'obusungu buli ye talowooza nti naye omwana ono mukubire saamuwasa lyangaba amubba saamuwadde ekikubi kyokka ate era mukubire nti jangu tukole bwe yankubira n'adduka misinde abategesi ndowooza balina ensonyi okitegeera ne ntambula n'enzirayo nengenda netugenda netukola okitegeera kiti ekyo netugenda netukola netukomawo kati kyekinyengeza okulaga nti omuntu ng'oyagala ekintu kyeyankola nali sobola kuddayo naye natuuka nenzira naye obudde netukanga nti oba ate yanyamba kuba nwansonga yandako obukambwe n'atamala sene neŋŋamba ajja kubeerawo kasa yanzikiriza okukola ki ogendanga ku bidongo mbeere nga nkuba munange nga mbeerawo bwe namala waliwo disiki eri kitovu eno bagiyita walodi oba omukulu bamuyita Mike enyiniyo kati yali mukwano gwe ng'ajjawo nnyo oluusi ng'agenda ne nampangisawo ku amplifier nga ŋŋamba Kadonya temugenda kukola twaligeze nonyambako nanyina yakalimo nti ate nze nyina obuzibu nga tugenda disiko yate yali yamaanyimu ku ya musajja wange muganga nga tugenda bwe twagenda ng'atandika naye yafunanga obulimu ajjukire ng'egyali ekitovu ng'afuna emirimu afaza bamuwa emirimu nga tugenda ne tukola ne tulaga gye tulaze ku mukolo obukolokolo egyo nga bagimuwa bikali yali tabikuba nnyo naye ng'emikolokolo agikola ki ng'agikola nga tugenda tukola kati Mike oyo ng'atandika okuzimba endongo mpolampola kuba nagenda otusanga naye ng'alina bokisi nganya naye ng'ebintu bye birungi nnyo nga birungi nnyo birimu oba yagulanga nnyo bintu bipya nga si byakuyiiya nga ntandika okukola ne Mike oyo nga bwe nkomawo eno muganga aba ayina naye emirimu nga tugenda tukola nga ne Mike nga naye bw'aba ayina nga nkubira jana tugende nyina kalimu nga tugenda olunga bibeeramu natandisa okugenda nga ntandika endongo gikuba abantu balanka nabo okukola ki okubanga bantegeera PCDJ nga ngikubira ddala munaye nambeerayo kati tubatuuka yali bbiri nga abo omwe begambe Salongo bbiri nga yali bbiri nga 13 12 nga nvaayo ng'ate ngenda ku disco bagiyita perfect sound ogimanyi omusajja ngulu bamuyita saza naye wa munyendo ogwo sedda atambuliranga mu kamunye perfect sound ogikuba bubi nnyo olwo tali nagenda okgenda ate ng'olwo ntandikidde ddala ekintu nga endongo ngikubira ddala nga gwe main DJ era nagendawo nga nze main DJ munaye nga ntandika oku perfect eyo nga tugizikuba ne kaddana nga kwetambulira nga tugikubira ddala nga tugisabula so njukira ebiseera ebyo nagenda owa sazaawo yali obampa mutwalo nga ndaba nga sente nyingi nga ndabira ezo newaba ampadde 5 nga ngisabula ye simuwevuma nti owa sente yampanga yazimpanga oba mutwalo ng'agukuwa oba akuwadde 8 ng'era oguma ogamba n'enkya tujja kukola kubanga mutima nga mulinga endongo njaganga ne sente ate sizitindiriza nnyo njukira nze ate main DJ nga tugikuba perfect eyo njikuba kuva 2:12 kati yali 2:13 agwako jukira sazo yaliranye Salongo super sound opposite awo ekyemmanga kati nga atenda ba super sound emmanga awo nganje gomba ngamba njukiro yeri ku kanta eriko ba DJ Katumba abo ono omulaba mwitanga sentu wasali bweru eyo waone DJ Emma so aliko kati ngo mutima ngamba naye katate omugezi ate kati ngenda nensaba ku super sound wanendaba wabayinza okumpa munange nasooka kuyita mubakozi nga bagamba waliwo omuvuka yakolera nga bamuyita Tofa kane njagala kukola ku super sound wo disike ebiseera nga yamaanyi agamba basobola okujja n'okola ki n'osaba oba n'olaba kuba akawoko wano waliwo omuvuka bamuyita kawoko yalinga aliko ne Katumba main DJ kati nga kako yavuga emmotoka nange osobola okusooka n'obalaba muneewe mbalaba nga baŋŋamba tulina kusooka kulaba mukama waffe bw'anakkiriza tujja kukola ki tujja kuwa kati nga bagana naye yadde tetunnamulaba baalina omukole ekayirikiti ngagamba njagala kujjayo ngenda kujjayo ko mumpeemukko nkole ki nkubeemukko munaye nga nnumba yalina mbaga ekiro nga bakuba zaaziweranga 9 nga bampaamu Kadonya ayingidde ngamba sabula endongo abaana nga bazina lukuyita kusimba kagere nga basimba kagere nga bagira kakagamba naye Katumba agamba naye mwana endongo agikola ki agikuba basajja bakoonamu bakoonamu kati mukoonamu nkomawo
basooka bagamba mu Salongo nti waliwo omwana nno akolera wali wasaza naye yatusabye omulimu yazze n'atusanga ne twakoledde naye ebidongo twawidde akola ki abikuba bulungi kati Salongo wa Super Sound agamba kati ate we mbanga mwamulabye simanyi kati mugenda kukola mutya biseera ebyo waliwo omulenzi yaliko bamuyita Sentuwa yali ngaliwo disco baje bayita top wagirabako top sound yagira nga yamanyi ali ku Miginon kati bali bamaze omuwa ebidongo ng'agenda kuvaawo kati kawoko Katumba bamugamba nti omanyi Salongo engeri Sentuwa ono gyagenda okuva ku disco eno kati omwana ono twali munyizeewo kuba twamuwulidde ndo ng'agikola ki agiina munange ng'akola ki ng'agamba mujja muleeta male omulaba naye nga ŋŋendawo bwe nagendawo nga mugamba angamba nze nno siinaako buzibu banawulidde abakozi bakoze batya bakusiimye naye kyenjagala kimu nze wange sikozesa mukozi nga sitegedde wajja akoze eki era mu badisiko wano bonna mu Masaka bano Salongo ye muntu alina ekyenjawulo mu bakozi yes nawe labanza okwa webali nti nze bali nagenderawo yaŋŋamba n'okubuuza abaliko nga banga atasobola kuwa mulimu nga tannamanya gy'ovudde genda n'abuuza nayo oyinza okusituka n'amplifier ye oba kompyuta n'ogikola ki n'ogitwala munaye nga ŋŋamba nze sirina buzibu naye njagala omale kuyita ssaza wano mubuuze nti ovuddeyo makubo matuufu tolinaamu ngalo tolinaamu kingamugamba naye nze sikikola ki sikirinaamu buzibu era tangobye wabula just njagadde kukyusaamu njije naye nkolereko wa ewo munaye nga Salongo ayita saza ngajja saza amugamba nti omwana ansabye omulimu Salongo amugamba omwana ansabye omulimu naye simanyi mwafunye butakkaanya ki si wabuwe mulimu abantu oyinza okumpalana oba yakubbye nange nanziba kati nze ng'omuntu omukulu nyina okukola ky'okusooka okukola Salongo abuuza saza agamba Salongo nkubuulire nze Kadonya simulinaako buzibu era simugobye mbadde nkyamwagala nze simbadde simanyi nakumanya nti wange yakoze eki tagenda kuddamu kukolerayo nti omwana yazze wana baŋŋambye yabadde nabo n'ekireyo gye babadde nti nze mbadde nkyamwagala naye sijja mugamba nti alina ngalo era akola bulungi talina buzibu omukono gw'ebyuma abadde aguyina mbadde nkola naye ebbanga tewali kintu kifudde teyeetoola takola ki naye bw'aba nga asazeewo okugenda sijja kukola ki sijja mugaana Salongo naye webale kumpita n'okola ki n'ombuuza muneesaza nga nkooneramu bw'atyo nga n'omusalongo nga mpa omuki perfect sound ekyaliwo mu Nnyendo perfect weeri n'omukulu saza waali ne saza waali yesebo nga Salongo nga mpa omulimu natandika okuba endongo kuvaawo 2014 awo kuba we najingira 2013 atandika ogikuba nga Katumba tubeerako ne Katumba ng'akuba emikolo gye ekiro mbadigize nga wabeerangawo kawoko olumu ng'akuba kati ng'ate mukuddawo nga nze nzirako naye ng'era mu biseera we nagendawo nga nabo nga we nakuba nga weokulanga kawoko olumu Katumba n'amala omukwaga Kadonya jangu ogitandike nenyumirwa nga yeeriko ebiseera ebyo nga yamaanyi nnyo ebiseera ebyo njukira zaaliwo Super Sound nga yeeriwo nga Ipo yaliwo nayo Ipo era nayo ya mu Nnyendo ne Vibawa we yagira kakati munaye nga tutandika okuba ndongo nga Salongo oyo nga talina buzibu ate nga yansiima kubana yatuuka nansiima nga atera okujja mu mikolo mu gye twabeeranga naga omwana akuba endongo olugendo wa Salongo nagenda abampagu mu kitundu embaga nga kaba kasikyo wakikaali mutwalo naye nga ndi mumativu atali ku disiki ennene nga tolina nakyo oyinza kuŋŋamba nga nkola naye Salongo naye kyesisobola mwerabirako omusajja oyo disiko ye nga newe mutta ebintu nti byafudde newe mukola mutya nga ayinza okuyomba n'agamba naye sente zammwe kankole ki sente muzizo nzibawadde sijja kubanyaga naye mukumulongoose wabaawo ekisobye mukikolewo emiki kitasangibwa oluusi mu badisika abakola ki abasinga munaye nga nkuba endongo kuba Super Sound nagikuba okuva omwaka ogwo gwegambye 2014-2013 awo yali yagwa amatu ya 2014 nenjikuba paka jo yobula wano 2011 munaye nga njizoganya era nga Super Sound webetuuse wana agamba Kadonya nga tebamulabye ngagamba ate tugenda kunywa Kadonya aliruddawa nga womanyi Kadonya aliwa munaye nga njikuba kati ebiseera awo natuuka Katumba jjukira n'akola kinaavaako ne kawoko yatuuka naye n'akola kinaavaako kawoko olwo kyenerabidde emabega wali toopu we yajja ng'emaze okukomawo kati n'agenda ku toopu ne bamuwa omulimu yavuganga emmotoka nga taakuba n'ebiki n'ebidongo kati nensigala ku Super Sound nga nze main DJ nze mpaye nga nze njikuba ne tunyumirwa ne njisabula paka jjo 2
bya biri mugumu nera nkulaba bakutegeka obeerayo ku ndabye ebivulo bisinga kati ogenda n'obakolerako ekitegeeza era ne mbakolerako nga nti kati nze obuseera bino nti osobola okunsanga wa super sound ng'aliwo yagipanziza nampa akaseene ngena nenkola ki nenkolerako oli nonsanga ku ssejo oli nonsanga ku viba bwe ntyo buli ndongo yonna ogikolerako buli ndongo ngibeerako bulungi awuliriza ye mukulu gwe bayita Eng Kadonya oba oli abo abalenzi mwe bali mu kibuga Masaka ndowooza gye nvuddewe omuwulidde omukulu oyo emboozi ye nagambye kamunoonyeeko ndowooza weewunyiza naawe okunoonya naye newunyiza sigo wansabine newunyiza era walowoozezza ki we nagambye jangu abantu obabuulire gye nvuddewo kwegamba nawulidde essanyu neŋŋamba mutuufu abani oli musajja wanjawulo oli musajja wanjawulo tekikolekakoleka bapulezenta bangi etumanyi naye nga ssebo newoba omukulidda nomwegaye ng'ayinza obutakkiriza okitegeera muganda wange naye nakyewunyiza nnyo era neŋŋamba mutuufu oli musajja wanjawulo nnyo ye mukulu Eng Kadonya oyo agamba nti omukulu Madimbuko akutumidde mukulu Madimbuko agambye bwendongo oyo ajagala nnyo Madimbuko mugambe nange nkwagala nnyo muganda wange we bali kubeerako DJ Kudura ngambye ali munyenda akwagala Kudura waliwo gwe bayita Shafiki waliwo omukulu bamuyita Waswa Alex Kaswa mwayingira mwenna oba galaji mutegedde bwagambye kati ninnyo kanveeko no mubulango nzije nenge nteeka tabinyo agambye nze George Manuel Kasaka mujamula kwetu tutumbudde ye mukulu oyo mukulu Kadonya kati endongo eno okumikisinga obitandika ddi kuba luli wali okuba bidongo kati olugendo lw'ebinyanyanyanya remix olw'ebinyanyanyanya kati ebinyanyanyanya ebyo mbitandika olwo ndi ku super sound yali 2013 nga gwako tuyingira 2014 obudde oba DJ ekyaba abakuba ebinyanya kati obudde obwo ebinyanya waliwo DJ Samurai DJ Samurai nga waliwo omuvubuka bamuyitanga Engineer Moze omumanyi botera ate oyo bamuyitani maama oyo ate mulala owekagezi kati ono Moze ate yabeeranga Sembabule eno obeera akyaliyo muganda wange oyo nga beba ne DJ Chale ekiseera eyo nga bebatabula ne DJ Po so kati yafulumamu ali South Africa kati nga bebabikuba kati naye nga mpulira endongo nga bwenjikuba nga mpulira ebinyanya jukira nga nkuba ebiseera ebyo nakubanga by'abasamulayi baani nenga naye ngamba naye ngesi wabunakya nga nsobola okukwata oluyimba wano nenteekamu ekigoma nendufulumya nembyegomba neŋŋamba naye kati kanfube ntandike nabyo bikola ki netandika okutabula era natandikira namuva kyo olwo ate entandiso gibaŋŋambye nti erikodinga nayo nga ntandika nga ntabula mpolampola nga mbitabula ntandika okugenda mbitabula 2014 2015 ntandika music omukola paka na kati kati era bukyobolanga obudde buno osanga abaana agamba atya Kadonya omuvumbuzi wa Kadongo Kamu bampita na muvumbuzi kuba kyajawulo nnyo kuba ndaba wakomezaawo zi Kadongo Kamu ebinyanyanyanya mu Kadongo Kamu era bampita nnyo wakikadde bamu bangaza nako nti Eng Kadonya wa Bakisiraga kubanga bawulira nze okusa oluyimba lubadde lumaze emyaka nga 2 alakwera nendukomyawo walolo wankubira olwaddere bamuyitaani Matiya Luyima bayita Dureva kati abaana bagamba Kadonya gwe mu Kadongo Kamu ate kati oli muzi kwanjijayo ennyimba abantu zibatatera kuwulira ezitali common omuntu ng'amaze ebbanga yokuba nga nalumuzzaamu ekirungo naye nduteeka ku YouTube okwo naga abaaba ate wasabudde luno nti ekitasangika obudde buno abaana bakola music omutabulo oyo nibo basanga balinyo mu music omupya nosanga akubye lutalo yaleese n'akayinza naye omugamba nti nkwatira oluyimba lwa Kamasu kankutte olutegerwa Ssebbo walukwata olukole ki olukube lwa ddakiika 19 webale nnyo njagala olunkubira ekigoma nga telukubye engalabi paka kuggwako be batono era nga sinakwesoma ndoza remix zaaka tewali yakoze luyimba lwa Kamasu kankutte noonyereza n'ekikola sinalulaba naye nalukola kati nze nzuukusa nnyo Kadongo Kamu oyo omukadde oyo nemba nga muzaamu nemuntwekamu ekigoma abaana ne beeyagala muganda wa kati Kadonya opromotinga ku bayimbi oba gwe okuba bakubira just endongo yaabwe endongo njikuba naye mbadde sinaba nnyo okutandika nnyo bapromotinga naye nga baba bazooli luyimba nangamba nti ntaba gintambulizeeko ng'ebyobunywanyi sobola nkikola esebo akadde kano oli ku ndongo ki
kuba nkulaba ku ndongo ez'enjawulo bakulanga okolya ku ndongo ki kati? Akadde kano mbadde siina nnyo ndongo nti yeeno gye mbeerako naye nga ebiseera ebisinga ntera nnyo okuba kati ku kettu ne ngenda ne nkola gye baba ng'aliyo songa eyo nosanga kusupa sawundi abampadde omulimu ne ngenda ne nkola ki ne mukolerako. Yesebo naye nga ggwe buli ndongo ekuyise osobola ogikola ki? Kasa twogera ngenda ne tukola. Yesebo era nga bw'otera obbira abo ngambye obiraba bipande ekyo. Yesebo ne kusoomooza ki kw'osanze mulimu guno Kadonya kuba ebirungi obyogedde byoyisemu byonna ne kusoomooza ki? Okusoomooza bikusoomooza n'ogamba naaliterebuse ne nva mu bidongo bino? Okusoomooza kungi kubeeramu nga nti buli kirungi kibaako n'ekibi nti kungi kusobolako obudde buno oba n'emabega wabeera nga oluusi n'obeera nga otabudde oluyimba akayimbako ng'ako n'okateeka ku YouTube oba n'okawa omuntu oba oli awo linajjamu ennamba nakkubira naggamba naye kano akayimba wakoonoonye bino ate obisobola bino kano baba ate kano kaganye singa wakalekedde gundi singa owuliriza mukagundi n'owulira muli nga kikulumye nga omusajja nze naye n'okola kino gamba sijja kampulirize nkadde munokakuba namu n'okawuliriza owulira edda akyagedde kituufu noga naye oyinza okuba abadde kituufu oba nga abadde agala kuwulira ki kyokola ki kyova si kirungi muntu ng'alina kyagambye n'oliyakitingirawo osooka n'omuwuliriza n'omanya ensobi weri waliwo akuba oba najja nagamba ekintu ng'ayagala kulaba onyiiga otya oba okola ki naye kati obusooka n'omulaga n'oddala n'onaka nekyanga ekituufu oba abadde agala kuwulira ki kyenkola kikuba n'omuntu asobola okwera nti kino kyamunyumidde naye najja n'akulaga nti kino ate kyaganye naye nga naye mumutima akimanyi kyakoze eki kirungi kati kirungi okuba nga omuntu okuuma obusungu n'osooka n'owuliriza nti waba ngambye kino kituufu oba n'ebirala bingi mu ndongo eyo gye tubeera. Kati Engineer Kadonya nga bw'obaddeko mu ndongo ennaku zino okuva we zaatandikira zonna ozibaddemu zonna oziwuliddeko endongo bwe zaatambula. Yesebo omutindo gw'endongo oziraba otya mu Masaka ebiseera bino? Omutindo gw'endongo ngulaba abasajja bagize buli muntu yeepima munne buli muntu agamba kino buli muntu agamba kiri ka competition kanene era nga bwe nkalaba gye kaliyo ne mu bawagizi ne mu bantu betukubira endongo bawulira gundi yasinga kino gundi yasinga kino ebbugumo ly'amaanyi naye nze nganze obudde buno ndaba nga omusajja wa Richard ow'okunyoono Salongo akyakutte ekisooka nti lwansooka abani kino kankyogere ku mpewo wano abantu abasinga naddala bawuliriza oba abantu betubeeramu balina ekintu kye baalema okumanya nti ffe mu music twagala nnyo oba omuntu kye bayita music njagala nnyo ng'okuba music nga ayawula oba kye tuyita balance nti nga waggulu owulirawo nga weewo waba beesi ng'omuwulira naye kati abantu baffe bo muna ate kyotasobola bamenya naye nga ate bajja kitegeera mpola nti osanga oli bwawulira disco ng'eyimba nnyo waggulu wansi nga twagamba ate bwene yage bwasanga eringa ekuba nnyo besi agamba ate eno kabaka yemenyawo naye nga mu music kyetuyita okwawula music ofanyo music ayimba atya mu kwawula wansi ne waggulu ayimba atya kati omusajja ono akyakutte ekisooka Salongo oyo akyakutte ekisooka music womubeeramu n'omuwulira nga naawe omukuba oli omufiiringa nga besi omuwulira ku ttaka ne waggulu ng'omukola ki ekitegeeza yo ketwe ebalansinga bulungi okitegeera muganda wange Rajabu ndowooza ensonga ziwulidde polota ebuyaga ndowooza ensonga ziwulidde katugendagendako mu bibuuzo byammwe omukulu ono Engineer Kadonya bagenda omubuuza ku bibuuzo omukulu ono embeera etambule bulungi nnyo waliwo omukulu bamuyita Wako Salim omuwagizi wa Arsenal agambye bali kujjukira agambye babadde tebakumanyi naye ng'endongo bwe bagiwulira mu bantu okitegedde ssebo era ettafadde Kadonya ye bali butapo wanze promota Kagwa agambye gozesa kiranda Charles emiguluka lw'ebitakule Kadonya watambo nnyo yatukuba lw'ebitakule Amina bali kujja mwaliyo mbungi agambye nti Kadonya yebale okumuleeta musajja mbadde ndudde nga muwulira naye nga simanyi okitegedde abasajja bonna babadde bakuwulira Mugema Wilson agambye atumbula Engineer Kadonya musajja wa ddala music bamuwulira yali atambula Santos Bruno agambye kwali Zedungu Matia omukulu DJ Masika akutumidde agambye Salongo Masiko nti olemeddeko endongo jjajji kubira ddala Amina Salongo Masiko nange nkutumiddeko muganda wange we bali kunjagala omukulu Masiko kwali we bali kubeerako omukulu katandike wano ebibuuzo tulabe sebo
bagamba ti ab'ensangala nyina Kadonya ndikiriya muganda wange otya muzeyi Kamalimali amina esebo esebo era nzijukira bulungi muganda wange esebo amina era ekintu kyonna kulemerako era abavuma ne bavuma enkokola zibeera mu buli kimu naye gwe kasooba amanyi kyoyagala era bwe kiri muganda wange bamala era ne bakkiriza esebo esebo amina era muganda wange bwe kiri era tetuyinza butajeebaza yekyasa esebo musajja w'amaanyi nnyo 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 wakabi ye muganda wange era tangaseeko webale kusiima muganda wange Muzeyi Kamalimali bigenda kubeerawo esebo esebo ddala ddala paka Mateete nga tetuli Buyoga bajja kukkiriza muganda wange kale sebo esebo tulina obbagatirako sebo babavuluga emirimu gyabwe nga mubimanyi esebo kale sebo anti yejjajja Kamalimali ensangala omukulu wa VIP sound akutumiddeko musawo yesebo mukulu Kadonya omukulu agambye nti webale kulemerako ate webale kwagala mulimo go amina musawo nange nkutumiddeko wa VIP bwangambye agambye nti VIP egera kubeera katikamu muganganya malembo nga mukaaga ebeere Kasamba nga musanvu ku Easter ebeere Kakuto ku Easter Monday ne ku Easter Monday VIP n'abeerawo omukulu oyo Sseruganda ogamba otya teacher esebo esebo wanyi sebo jendi sebo gamba otya sebo amina amina mwebale kukiwuliriza era munaye kulemerako byonna esebo 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 Bukunda kale teacher webale kuwuliriza ye mukulu teacher Matovu Davis wasonda okuba atenga naye atugamba omukulu Sanso wa Viba Sound naye angambye akutumidde webale kulemezaako omukulu nkutumiddeko nange Sansa wakolera ku Viba Viba saaliko naye nagendako bugenzi ebiseera ebisinga olumu omukulu naye akutumidde agambye kwali Sseruganda Mutyama Shafik steady Amani merere manyiwa presenter wa Masaka ngokola nyingi kwa sho kino kumanya bwe kiri Masaka oka wonna Uganda yonna
Uganda yone kokola kumidi abanange. Buli wamu mpitirivu. Nati ba DJ tebagala bayisaamu nti bayinza okubalyako emirimu. Ana DJ kukane waba muyingi kandirawe. Uganda wanguli omugambo ngambi jaso kukyala kwa. Nateekawo enkukwa nogana eka akati. Tewala najja kusika kanga abantu akati. Kutajjako oli kutajja waddala nnyo. Kyakabi. Owewale kutuleetera Kadonya. Amina. Kadonya. Wansebo. Ugamba otya mwana wange? Je ni muganda wange ogamba otya? Nange mwendi. Je baleko. Oli musajja wamaanyi kwe tulina okumanya. Alaali. Ekintu kisaba kula kufiira ddala. Era tuvudde wala muganda wange njije wala. Yesebo. 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 Njimanyi muganda wange. Era bonna banyino bajja balina okujja. Kale sebo. Webalikuliza Mutyaba Shafiki abakulu waliwo angambye nti Sokoto Engineer Kadonya atwe ku namba y'essimu. Soko ba ku namba y'essimu. Namba yange y'essimu eri 0756 66 73 okay 92. Naye Mutyeni Mutyeni eri 0776 66 73 90. Okay. Zemba nayo tewali mulala. Okay, omukulu bamuyita Kasozi owa Ketu naye akutumidde. Munywanyi Kasozi ugamba ki? Nange mbagala nnyo bangaye bonna kwebalisebo Kid Master, Dala, Vuga Drive, Suna. Bonna bangambye kwebali bateze. DJ Henry. DJ Henry, Squeezer. Waliwo ne gundi yangambe naye kwali promoter. Wali mu town yangambye kwali. Okay, musajja wa. No wasejo event Jose. Okay. Bonna batumbudde ba Michael. Ne munywanyi natisagambe kwali atumbudde. Munywanyi kye kiriwo. Agambe kwali endonga agiwulira ssebo. Natiso kwali. Tulikwasaganya musajja wange oyo nnyo tulina tabu. Okay, ono kasembe tudduke. Seruganda. Sebo. Kale sebo. Engineer Kadonya omulamusizza. Sebo. Nange nkulamusizza sebo. Video tubisiima. Ami. Otegedde ambassador. Ambassador wawa. Owa Liverpool. Ngamba mu nnyenda awo Engineer Kadonya atera omulaba. Kale kyakabi muganda wange. Webale kubaako. Kale batule birabo mu nnyendo bonna. Sebo Engineer Kadonya nga tumaliriza bani botumirako awo. Bentumirako. Ntumirako bangaye waliwo Junior Munyendo Keke angambye kwali. Wabana be Matete bampeereza bangaye nabo bwe bali batumbudde. Waliwo Engineer Abu erwe bitakuli angambye kwali. Mike Kigangazi naye angambye kwali. Waliwo Musoke Mutoto Charles bonna n'abalala bonna besitatumiddeko. Naye nga mwenna mubaddeko ate nga mwagala ebintu byenkola. Mbatumiddeko mwenna nsaba mwongere okunjagala. Nange ndirwedde okwongera okubaweereza. Okay. Yaman. Bwe tutambudde olunaku olwaleero Engineer Kadonya gwe tubadde naye akuuma tekumera mpeera.